Kati gwe mukwano ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno era olikinge ku channel yaffe eno, era gwe omuntu yenna ng'oli eyo ku channel yaffe eno nga otawanyizibwa obulwadde buwandiise obulwadde bwa sukaali, nja kusaba ofune emirandira gy'enkoma wange eno gy'olaba, ofune emirandira gyayo, gisime bulungi, gisekule, ogifumbe obe nga otandika okunywa. Emirandira gino gijja kuyambako okukakanya pressure yo naawe alina pressure, naawe nga olumizibwa oba nga olinamu obulwadde bwa sukaali obw'enjawulo ng'era bakugaana ebiwoomerera. Subscribinga, olikinge ku channel yaffe eno era wettanire nnyo n'ebibala bino eby'enkomamawanga, byettanire nnyo okubanga obikozesa era okubanga obinywako. Singa oba osobodde okubanga ofuna juice noba nga obikubamu juice, bijja kuba bikuyamba okubanga sukaali wo abalansinga oba n'okubanga sukaali akendeerera ddala okubanga tokyafuna bulumi bwa njawulo. Kozesa ebintu ebyo, subscribinga gwe eyakatweyungako, bw'oba nga wakatweyungako subscribinga. Enkomamawanga abantu bangi muzimanyi era abasinga muzirina ewaka wammwe mu compound zammwe. Funa enkomamawanga eyo gikozese, funa emirandira gikozese bulungi, ojja kubanga oyambibwa bulungi. Kyano bagiyita wejjanjabe. Ngenda basaba mu subscribinge era mu likinge channel yaffe eno, mwejjanjabe. Ky'oba nga olinayo endwadde endala ez'enjawulo, genda ku channel yaffe eno, eddagala gye liri.